Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Fetuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta. Celebrities baffe bano be tulina bingi bye bakozesa kamiyoni kati nga ye omuntu bambi alina ebizibu. Tinewezire baffe bajja kumbuuza muganda wa mucekinzeeko so gwe mutima mwengendedde era ebibaddeyo bye byendisivinze era ku mutima byenkoze eki byentutte. Kati Bobi Wine ate bonna abasinga amaanyi muyinza oba mwali mu musinga musicale nga we mugamba naye kati yamala n'asala n'abaleka yandibadde ali ku level ndala nnyo naye kati kamiyoni okubanga ali ku level y'aba King Saha ndowooza amusinga ge mazima nga tuvudde mu byaki. So next today nengenda mulabeko awamu ne His Excellency wetutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kyanjawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo. Okitegeera nti level kamiyoni kwe yali yandibadde ayina ebintu bingi gyonna yali akozeewo ku bintu ntwabitonotono omusajja wattu nga bane tebannazuukuka kuba kasente yali akafuna nga yasinga akasente bonna. Tuteffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulindaawo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini management ya Chameleone then baba basiru Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otulaba tuli ku Beyond the newsroom webale genda maaso n'okuba nga otugoberera eyo nno gy'osinziira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubeera nga otulaba okola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala nammwe abali wabweru w'eggwanga baganda baffe bannyinaze ate kye mukola kya muwendo mungi. Nze Deni yakutuusaako ensonga ku mukutu guno ate nno buli kadde eno nno egenda kubeera weekly round up obadde weekly recap nga ensonga nyingi ezigenze maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate naddala mu kisaawe eky'ebyokuyimba eky'ebyobufuzi n'ebirala ebiringa ebyo bingi bibaddewo era we tugenda ogenda mu maaso n'okubeera nga tutandikira. Njagala okusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu video soko gimpereka like bwegiwa like bwegiwadde muliro munywanyi ogugitambuza okutuuka ku buli sekinnoomu ali eyo ate nammwe abatanaba kusubscribinga nkusaba bambi subscribinga ate tusobole okwongerayo ensonga. Beyond the newsroom nze Deni omukulu nsanyusa okukulaba nate nange nsanyusa obbasanga abalabi baffe aba Beyond the newsroom. Amina. Muli mutya omwaka tugumalako nno omwaka tugumalako mpola mpola. King Saha yatugambye mbwe tuba tugendeeyo mu kyalo tetulya twambale kituufu era tukubiriza abantu bonna okwekuuma obulwadde bwa siriimu bukyaliwo bw'amaanyi twekuumire ddala. Amanya nga tetunaba kweyongerayo amanya nga lujo julia caesarchabbey.com chabbey.com Chabeido wati .com chota tukole wogenda ku TikTok account kweringa nayo gifollowinga chabbey.com. Amina. Kakati mukulu Julius anatera nsanyusa okubeera nga nkufuna omulundi guno eno okubanga tugenda kubanga tuwanja ensonga olunaku lwajjo twabadde n'ebintu bingi twadde n'ekivulu kya Lord Fred Seba myaka 46 nga kutendi ngiri anamwebiri yes then kwoteka amoto mubalanguza 25 nga naye ali mu kisaawe ky'okusanyusa abantu. Bobi Wine yakyalidde Chameleone mu ddwaliro ne King Saha ne babalemesa okubeera nga bamulaba. Kino kiraga ki? Tusooke tutandikire ku nsonga za Chameleone ne King Saha kwoteeka Bobi Wine kuba bamu bagamba nti obulwadde bwalakijale
abamu bagamba adduka mabanja alina amubanja obukadde simanya lukaaga oyakomyewo mu ggwanga ye n'asooka ayagala ali ewa mubaze waabazzeeyo addemu agolokoke addemu awone bingi ebintu bya kamiyoni bizibuzibu naye era n'obulwadde busobola okubaamu asobola okulwala lwansonga bakamiyoni abo manyi kati ba celebrities baffe bano betuyina bingi bye bakozesa kamiyoni kati nga ye omuntu bambi alina ebizibu nga tuvudde ku biri assumption y'amabanja nti alina badduka ab'amabanja ye ng'omuntu alina obuzibu alina stress depression yalimu y'amaanyi omukazi yagenda obimanyi ate awera nkolokoto buli lunaku ate ebipya awanda muliro kasajja kali kabi kasajja kankubanga nenvamu olubuto omwana n'afa ne tumuziika olubuto lwa myezi 8 okitegeera bingi babikuddira naawe ebitandika okutulugunya buli omwana atandika okujjajinga akulaba nga akasajja akabi akasajja akakolofaya akasajja akayudaaya okitegeera bakola babubi kati bikutraumatizinga bakozesa enjaga balina gye bagendeye mu njoga bamita shani abawe ebiyagayaga babikozesa banywe mwenge mande to mande tebawumula abaami tebebaka okitegeera kati omuntu tolya mwenge tolya mmere onywa omwenge ogw'ebbeeyi giri egikuba okitegeera babeera ku sigala gavumenti ekirowooza kamiliyoni ali depressed depression ebaawo kuba embeera gyayitamu ogiraba kyakubiri n'engeri kati obulamu bwe yalemu akale okusomoka ku banne omanyi bino music watuuka obwa star we butuuka olina wootuuka n'okkakkana n'ova mu kintu ekimu ne weeyubula n'odda mu kirala kati laba Bobi Wine nti ali ku birala ye kamiliyoni ye ali star kamuuno obulamu bweno okitegeera obwendongo kati Bobi Wine ate bonna bonna abasinga amaanyi muyinza oba mwali mu musinga musicale nga we mugamba naye kati yamala n'asala n'abaleka nzijukira mu 1997 naku z'omwezi zaali 18 July yali birthday ya Nelson Mandela nalaba omusajja asinga etutumu mu nsi Michael Jackson ng'alinnya ennyonyi n'agenda paka South Africa ng'azze kulaba Mandela kati waliwo time wootuukanga amaanyi g'oyina wano gasinga celebrity omulala yenna okitegeera Michael Jackson n'asaza n'alinnya ennyonyi n'agenda paka South Africa ku birthday ya Mandela ng'azze kumulaba olera kyegamba nti kati bano balina ebalabanga nabo bandibadde babituukako kamiliyoni yali sita w'amaanyi yaliko namba 3 wa Africa okitegeera yaliko omu ku basinga obugagga mu East Africa nga y'omu ku bayimbi abasinga obugagga okitegeera olaba revolution gye baleese mu music nti ng'ovudde kuba n'abakungu bye bakola ba Koffi Olomide ba Papa Wemba bano ba Diblo Dibala bano ba kamiliyoni y'omu kubagoba by the way yagoba abakungu bali revolutionizing music wano okitegeera yandibadde ali ku level ndala nnyo naye kati kamiliyoni okubanga ali ku level y'aba King ne King Saha ndowooza amusinga ge mazima nga tuvudde mu byaki ojja kuva ku abo basemaya ba Leon Island Diehards manyi ba Diehards batira okuba n'obuzibu tayagala bagamba mazima tunatunulya King Saha ennyumba gy'ayina kamiliyoni ate si gy'ayina kamiliyoni alina wali essegu ku 5 ku 10 n'emmotoka weyingira tesobola kukyukiramu alina kuzza livansi okitegeera nti level kamiliyoni kwe yali yandibadde ayina ebintu bingi gyonna yali akozeewo ku bintu ntwabitonotono omusajja wattu nga bane tebalinazuukuka kuba kasente yali akafuna nga yasinga akasente bonna n'agulako biiki ne bamuferaafera abafere ne bagimusuuza n'agitunda n'asasulawo ebintu yalina ebintu bingi byali akoze naye omanyi n'empisa naso kintu kikulu kamiliyoni y'omu ku bayimbi abadde n'empisa embi ekyo abantu balina okimanya ate bakimanyi kyaleetera famire y'amayanja abantu okugikyawa nga buli avaayo tajoogerako kintu kirungi ebintu bye bakola nga bibi ng'ate ne famire maama kale we maama oyinza obutamunenya nnyo nti omwana yenna waakola ensobi osobola obutamunenyeza mu public tetumanyi oba ebbali abanenyaako naye okusinziira ku bye tufuna omukyala byayogera bano abakyala abaagenda mukyala wa Kamiri n'omukyala alaga amwekokkola yeekokkola nyazaala we nti teyagambanga ku batabani be okitegeera so ebintu bingi ebisobola okontributinga ku mbeera y'omuntu kati bino ebirimu simanya oba byanfuna mabanja ebibaawo celebrity naina abasinga waba agenda okuva ku scene abasinga babaavu wadde kuba obulamu bw'okumaintaininga buba bwa bbeeyi obwo bw'aba celebrities kati abasajja bagenda mu bbaala buli kiro n'abanga asobola okunywa omwenge gwa miliyoni nga 5 ng'alina abayaye babali nabo abankuseere basula bali ku mmeeza kubako emyenge gya bbeeyi ne bava mwene ebbaala ne bagenda mu ndala otegera kyegamba
si yekka bangi ne Michael Jackson we yafiira ngoleda alina amabanja ga miliyoni 5 ge bali bamubanja kati ne shoji yali asembeyo tegeke ya this is it yali ategese nga jasuubira okufuna mu kasente abeeko yeddabula amabanja yalina shares mu Sony naye zaali zadda yazigulwa mu 9.5 yazigulwa obukadde bwali 7.8 eza $. kati gire misango gye yajjanga afuna egy'abaana simanya wakulusanya obwana obulenzi obusiyagasiyaga egye misango gyammalako akasente kangi nnyo n'atuuka ekiseera nga asigaza kimu ndowooza nnyumba ye kinga ky'ekyebbeeyi batuwako n'okumuvaluingako bano ab'emisolo nga balala namulangirira mu bankuseere nga bagamba ali valued at 7 millions eza $. okitegeera kati Jojo recently family ye baagala kutunda music we bamuguze Sony Records ate nga mu Sony yalinamu shares za 50%. kati muguno omwaka bagamba katutunde music wa Michael Jackson batuwemu $1.2 billion nenga yafa bili mwendo omusajja oyafiira nga amabanja agamuli wano akasente kaweddewo ngasigaza bintu tubikalukalu biriawo nyumba Neverland Ranch nga gyasigaza kakati nga tuze kucha Leon Island family ekyogana King Saha ne Bobi Wine okulaba Chameleone kyabadde kituufu kuba waliwo post gye bakoze naye ne bamala ne bagijjeyo ne ku Instagram ye nga bagamba nti twebaza bonna abatusabidde n'atulamuddeko naye so z'abalabe baffe nti meaning that nti King Saha ne Bobi Wine badde nga abagenza okusunga bo kati we buzibu buli ku bantu abamu olaba eyo post oba yavudde mu management ya Chameleone then baba basiru kati we baliko admin kati Chameleone asobola okubayo n'akyewakana nti siyenze okitegeera kyenjawulo eri ku baana ate nti okusinga kugula vito omusiru nti ebigamba abeeyogerera point blank mu kamwa ke nga ne kamera emutunuddemu kati otuuka nga weetaaga okukyegaana nga tolina woosobola kukyegaanira kati Chameleone asobola okuvayo n'agamba nga kizizo omu n'agamba nze nabadde mulwadde adimini eyabiwandiise ebyo sinze ningera siwe asobola okuba nga ye Chameleone ku side ya Bobi Wine okugenda okulaba ku Chameleone does Bobi Wine score china kye kimugattako oba kimuyamba Bobi Wine tekina we kimuyambira just buntu bulamu ngogamba nti ono omuntu tubadde naye kitegeera twali ffenna mu ndongo ye yan challenging omanyi kati ene ndongo abana abasajja batambuliranga buli omu ng'atambulira ku munne okitegeera alete motoka eno ono omunga complimentinga munne ng'agatta ku munne okitegeera ono abatali ono abatasobola kubaawo kati ngende kuwa ekyokulabirako Bobi Wine okuva lwe yava mu ndongo la nti bebekulu yebowa yebowa nnyo takyalingawo nono n'aleeta kati competition ye yalingawo eri herefe nga musobola okwezimba ono n'aleeta emmotoka simanya hama ono n'aleeta eryato eryakabenji okitegeera nga kikuyamba kati ye Bobi Wine agenda nga munne kuba ye asobola okulaba nti bano yes nze nabafunamu bo kye batasobola kulaba indirectly buli omu obaawo ng'olina kwotambulira kati kafeero okufa kyazza Sebatta emabega n'okugwa si kugwa nti yagwa kale okkakkanamu n'ogamba tokyalina pressure tolina competitor endongo etambulira nnyo ku competitor kati baalinga wali mu myaka gy'ekyenda nga basudde ne Kasozi competition mwetambuliraawo kafeero ng'aliwo nga kubaka kafeero yajja luvannyuma nnyo mu bano okitegeera kati nga bali kafeero Sebatta no basudde Kasozi ne Sebatta kati Kasozi avaawo Sebatta asigaza basudde ne basudde amalaafa kati Kasozi Sebatta asigaza kafeero era ne batambulira nnyo ku level yemu ngono wakuba nono nakuba okitegeera kati Sebatta Kasozi olukafeero okuva lwe yafa Sebatta amaanyi ge ne gakkakkana era mu ebyo ebiseera we yafunira ebizibu ne babba n'ebyuma agamba kati sikyalina nangoba okitegeera naye nga music radio ye alina music omulungi mungi ne concert ye ya John nagirabye naye baba nayimba ezimu teyazikubize twadde tusuubira omusajja alina music mungi 42 years of someone nga celebrating ekintu kiba kinene kati so Chameleone okugenda mu ddwaliro tekiga nti kimufunamu Bobi Wine okugenda mu ddwaliro abe Chameleone takifunamu nti oba kina kimugattako ng'omuntu era ababutagenda abankusere bandigambira omusajja w'omutima omubi muno n'alwala n'otamukyalirako naye nga ate Chameleone Bobi Wine we yafuna ebizibu akasajja akawejjire kaagamba nti that is Bobi Wine business okitegeera kati ye ate ali makiwa ku bo kuba yabasukkulumako ontegeera mukiinaawe nkuwadde ekyokulabirako nti omusajja yatambula najja alabe Mandela
omusajja asinga okuba wetutumu ku nsi paka nakati bakyamwogerako MJ nalinnya ennyonyi okuva ewaabwe najja alabe manda ontegeera level gyotuukako nga newaba muyimbi ki mu nsi takuwunyamu nga takyasobola kati Bobi Wine bamulistingako mu bantu abasinga okubeera influential abantu 10 abasinga abantu 10 nga mwali kakati yenga King Saha ne Bobi Wine tebeeta ensangi zinene balina ebigendererwa byebimu ebiruubirirwa byebimu ekyo kyebakuumira wamu bonna bannankyukakyuka King Saha nayagala kuyingira byabufuzi kyakubiri ne music we alinga wala Bobi Wine yali atambula revolutionary music kati balina basharinga ebintu byebimu ideas zezimu nti naffe tunyolwa nnyo okulaba nga abantu babonaabona kuba ne King Saha naye mwana akulidde mu ghetto yakula abonaabona amanyi obulamu tekitegeeza obulamu obwa wansi kati walaba nga waliwo omuntu ayina ebigendererwa ebyokwagala okusitula embeera z'abantu asobola okumwegattako katwogedde ku banene abasatu aba tuyinza kulekayo Tafubi yavuddeyo nalumba nnyo Bebe Cool ate nga Bebe Cool by the way wiki yemu yeno alilizinze oluyimba olupya baluyita Circumference era oluyimba olwo olunaku lwajjo ndowooza lweyalutta ku Friday tuliko views 3,600 sofa olunaku lumu ekya Tafubi ogamba nti tebaddamu teeka Bobi Wine mu statement yemu ne Bebe Cool kubanga Bobi Wine byali byanjawulo ku Bebe Cool kituufu nnyo owagira ebigambo bya Tafubi nnyo 10 ku 10 wawo ojira ogamba nti Tafubi byayogedde bino bituufu wabisekondinga mu ngeri anti kati olaba Tafubi yabeerako ne Bebe Cool n'amukopa enjogera buli kimu entambula humbi n'enfaanana ffe twabeeranga awo nga tulaba Bobi Wine ne Bebe Cool mu ntalo zaabwe ziri ezedda Bobi Wine nga akugamba azimbye ennyumba ng'oli akyapangisa ng'oli agamba ennyumba tennaggwa atulage emabega lwaki ekifaananyi akubako kya maaso ebyo abankusera bakajja kusini bayinza obutabimanya kuba tebaaliwo ffe twaliwo nga argument ya Bebe Cool ebeera kwa bakyatulagako mu maaso katulage emmanju naye ng'omusajja aguze ettaka lye yeeka ziringa 10 ezo ssente ziri awo azimbye ennyumba yakalina ogiraba newaba kubyeko kifaananyi kya maaso kikumala okutegeera omuntu alina amagezi tino omusajja kati andese naye omuwejjeri yagamba nga lwaki akubako mu maaso wokka batulage emmanju tewannaggwa kati omanyi omuntu azimba ennyumba ye nti akolako byasobodde okola yingire eri emabega abajja kukoleyo mukaddeke amalirize mpola mpola naye Bebe Cool ye yatugamba nga agikube yonna lwaki akubako mu maaso kino eno kyogezaako kola tekiraga nga omuntu omuwagizi wa Bobi Wine atali analyst no si muwagizi wa Bobi Wine ndi analyst ensonga zonna nsonanga we ziri Bobi Wine yaleka dda Bebe Cool emirundi eyo statement si yakukakanya Bebe Cool si kukakanya Bebe Cool kane we yatuuka yafuna byafunye ng'omuntu ng'omuntu kati ebiruubirirwa bye ebibye ng'omuntu otegera oli kyeyagambye nti ono adreaminga kukwata kufuga nsi ate si yeka agenda osooka George Weah yali musambi wa mupiira yafuga ensi tulina ono omusajja bamuyita Rajoyina weno wabadde we Madagascar yali DJ otegera Zelensky mu Ukraine naye yali musajja muzanyi wa sinema kazanyikirizi otegera abantu baba n'ebirooto ng'alaba ye kyayagala akisobola otegera Bebe Cool yakyali ku kiri nti akirabanga omuyimbi tasuubira kukyuka kuva ku ekyo nze era nali nsuubira nti wakati Bebe Cool agenda proclamation gyagenda okukola ku press conference gye yayita nti agenda kulangirira nti naye agenda kwesimbawo mu byobufuzi oba agenda kuyingira Nakawa nze nga sirowooza nti kati Bebe Cool akyalina ku bya music kuba kati egyemyaka olina wootuuka n'ogamba kati kankite tutandike kufandinga nga bintu bigenda kuzimba nsi yaffe kati tutunulira nga abasajja nga ba Jay-Z bwe basajja abaleeta Obama Jay-Z bebateeka sente mu campaign z'Obama ng'ajja olina okuba n'owootuuka n'ogamba kati eno stage erina kyenkoledde ebadde nga madaala matafali kunyimusa genda ku kirala kati Bebe Cool afunye kyonna kyonna kye yeetaaga mu music ge mazima buli kyeyetaaga mu music tamanyi ne bano ba Diamond Platinums yinza omulaba nga avuga simazi Rolls Royce Bebe Cool kati alina simanya kampuni y'amayinja esima amayinja adikowa okitegeera alina ebimotoka bingi kati ojja balabalamu ng'ekimotoka kimu kisino traka
yagigula bayitawo Masodde mu Watuba town sub county Chankwanzi district kilometers 8 nga wakava ekiboga mu town kati ojja Stone Quarry ya Bebekulu naye waliwo ekintu ky'okubeera nga politics agattako profile. I think Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kyeyalekamu Bebekulu profile mu byenfuna yamuleka kyeyasooka okukola awo tebatukkiririza kyeyasooka okukola kumuleka mu byanfuna okitegeera no kati tudde tuzze akatambi emabega lindako tuzze akatambi emabega ndaga obulamu bwa Bebekulu 2017 nkulaga obulamu bwa Bobi Wine 2011 nti Bobi Wine 2011 yali yaguze biiki ye Busaabala yali azimba ennyumba nga yaggwadda nga ayina Semakookiro Plaza weeri 2011 ndaga Bebekulu 2017 kuba Bebekulu atandise okufuna kasente 2017 nga Kyagulanyi yayingidde ebyobufuzi kati nga banoonya abasobola omubalwanako bano ne bajja nga abamumanyi ffe tumumanyi tumusobola nze bwe mantuula ne president eŋŋamba kino kibe ne kiba naawe alwanirira entebe ani linda n'ogamba nti kibe ne kiba ekiriwa ekiriwa kiba lyogambye kibe ne kiba Bebekulu mu statements zagamba ebyo bigambo olindako olina omuntu wazze okukusabiriza Bebekulu aba agenze kusabiriza talina kyayogera kibe ne kiba kati abayimbi beetaaga copyright okitegeera kibalwanirira abasinga woba ngamba nti tuwane president omugamba kibe ne kiba ekiriwa kyewali omugambe ne kiba kiriwa kimbuliyo kimu nti Bebekulu ye kubaleetera okubeera nga ki federation ye etandikibwawo n'okulondererisa musuuzi okubeera president wa federation takulimba gali magezi gena kuyiiya kwenti n'endongo yeetaaga okulowoozebwako nedda baaba Bebekulu tayinza kukeera ku makya n'alowooza ku kintu kigatta industry yawamu bamuwa business bamuwa kamera ne bamuwa ne ssente mbw akole studio n'abaana bakwatirenga videos weebiri yagikola ye yagifula ye personal okitegeera abaana kuba gavumenti yateekamu ssente no gano mazima gavumenti yakwata ssente n'emwanga agenze mbu yeefudde alobingira industry kumba alobinga byebye ng'omuntu ne bamuwa ssente kamera n'azigula okitegeera n'ebyuma n'abyera studio n'abagamba ayagala kololo yimba wano video sema audio ya bukadde bubiri audio omwana tasobola nakuafodinga studios nezabulijjo ezalayisi ezababbabu ez'emitwalo 2 babbawo ez'emitwalo 2 gongambye nti gavumenti etuwadde ssente tuguze n'ebyuma nti ate nzijenga na miliyoni 2 okukola ka audio olina kyoba oyambye omukuse wano wennyini tuku Beyond the Newsroom nzedde niyo akutuusaako ensonga njagala okubeera nga mbeebaza nti mwebale kubeera nga mubaddeko ne mutugoberera okuva gye twatandikidde okutuuka weetuli kadde kano. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.